bwe naamala wano nja kukuba kigwa leero tewali music wano bannange. Kutte amateeka nga bishop bwakwata bayibuli n'abasomera ne mumanya nti ako kennyini weekali kubanga nange ndeeta ekintu kisazizaamu. Kati etteeka liruwa? Ani etteeka lirino ligamba section 59 subsection 1A egamba bweti kiki district kyerina okukola. District Land Board ye yakwata ekyapa kino ettaka lyamalina eriko ebibanja bibiri wa bisatu kuliko abantu nga 600 olingaze mu District Land Board okusabawo board eyinza okumuwa ettaka eryo. Nsome mu Luzungu. Functions of the board is to hold and allocate land in the district which is not owned by any person or authority. Ettaka lyokka District Land Board ng'omuntu azze n'alisaba ettaka lyokka lyerina okuwa lyeryo eritaliiko bantu. Kati lino eririko abantu District Land Board terili available to the District Land Board to give away. N'olwekyo District Land Board kyakola kyabwewusa ettaka teryali available. Era kye bandibadde bakola ngono omwami azze bandimugambye ettaka teririiwo liriko bannannyini kyo. Naye kati kyebakola bo ne bagenda mu maaso simanyi oba baamulyako ssente nga bamanye ekintu kigenda kusazibwamu. Wulira ekiri wano etteeka kye ligamba nga district ng'ekino ekyakola District Land Board egenze mu maaso neewa ekyapa ng'ate terina kukiwa. Kikino kigamba ekiti. Eno ye section 59 subsection 1A as amended. Egamba where a body enters into or undertakes or concludes any such transaction or allocates land in contravention of subsection 1A, the transaction shall be void. Mu Luganda kigamba nti District Land Board ne kagitaba negenda maaso negaba ettaka nga liriko abantu transaction eyo eba nfu. N'ekyo kyonna district kyakola kiba kifu. Kaakati bw'ofiisa omuntu abeeraawo n'akuunyirira ekiseera kyonna alina okuziikibwa. Anaziikibwa atya? Section yino wano. Section yino kyena mwegamba the commissioner shall, without referring a matter to a court or a district land tribunal, take steps necessary to give effect to this act, whether by endorsement or alteration or cancellation of certificate of title, without taking the matter to court. Ekitegeeza kigamba the commissioner wa land registration nga assa mu nkola etteeka lino. Okussa mu nkola etteeka lino kwe kugamba nti District Land Board yagaba ettaka eririko abantu kyetandikoze. 59(1)A as amended negamba nti transaction yeyo bwe baba bagezi ne bagikola eri void. Kati commissioner land registration okussa effect
mu kintu ekyo asazaamu ekyapa ekyo nga tagenze na mu kkooti oba babadde bagamba mumuwa akalulu buli lwajja naga nti mumpe era ndowooza ku mulundi guno mujja mugamba nti muzeeyi gwe tukubire bukumi bwoti kakati ngamba bakulu bannange amulaani ono kakati bamugamba nti no is my special assistant ye olujja ng'agamba nti no waliwo problem kikube oyima wakiri andongo kubanga ye wipu wa wano wonna fe tujabuzi era n'olwalo tewajja wasn't it the other week? Yes, sir. Week emu n'agamba lwo kino ne mugamba nti laba mwebaliyo mwalaba mwasangayo ofiisi yonna ejjudde naye temwayitawo ne mujja olowooza bonna bayitawo ne bajja ate ne RC 5 naye yajjawo kati olw'okuba yazze ono mwana wali munda mu ofiisi wiiki emu tuli wano ekintu nazze kimala ekintu kiwedde leero kakati era ono erinnya lirino ndirina wano kubanga bw'obanga osaba ettaka ojjuza foomu eno ateeka okuba bwebanga kuliko abantu foomu totegana na kugisaamu kati tujja genda tujjeyo rekodi mu district land board bwe tulaba nasanga nga yassaako nti tekuli bantu eyo false declaration era tujja mukwata tumuwozese ku mateeka tumusibe era senga abaddewo wantu andibadde tumukwatirawo kakati tumukuba abeereyo era mmwe temugezaako ne mukkiriza omuti eno bakwatako ekintu kyammwe President Museveni pa order ziri wali mu Moscow President yarangirira mu order gye nyini gye yassaako omukono. You can run and get me that order presidential directive jimpawo njagala balabe ne signature ya muzeeyi bamanye nti nno ye bw'akola ekintu akikolera ddala openly era ngenda kubalaga. Have you seen it? Okay. Ono mulaba president ye nyini ono mu office ye Fiona Mwatula mulaba signature Yoweri Museveni president kakati kanka basomere ke yagamba abakwatako yenna abazizza ogw'enagumula yagamba bwati government has decided anybody found engaging in evictions will be prosecuted according to the law. Yenna nasangibwa nti abakwatako nti agabagoba ku ttaka ajja kukwatibwa avunaanibwe mu mateeka. Oyo yenna anaagamba nti aguze ettaka nti mwe muveewo abaliwo bwe baba baagadde okutunda ye tabagaana willing buyer willing seller naye obanga agaanyi agende bw'aba yagula mpewo bw'aba bamuwa ntajo eno ekyo kyapa mpewo era ekyo nkimaze nkikoze leero kiwedde kigadde ekyapa kisazibwamu banabanga alina ebyobulimba bye yawandiika agenda kukwatibwa avunaanibwe abeere mu kkomero okutuusa lwalivundirayo.